Yes, oli ku Yugi Update TV kosinza obango otuuliza obale kwekumira ku mayengo gano. Wenna ampuliza najjo sinza obango otuuliza okola kyamaanyi. Kakati nno ba experts bavuddeyo ne bakinoganya nga eggwanga erya Uganda walifugibwa ku biwawaatiro bibiri. Lifugibwa ebiwawaatiro bibiri nga mwe muli ekiwawaatiro ekisooka kingenda okuba nga nkuleetera gwe mukwano gwange, naye nga sinabikuwa genda wali wansi okone ku kigambo subscribe osobole okuba nga ofollowing omukutu guno gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mubale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Ba experts okuva mu mawanga ag'enjawulo g'ebunaayira abalumirirwako eggwanga lyaffe erya Uganda nga balaba liseerengerera bavuddeyo ne bakinoganya nti Uganda efugirwa ku biwawaatiro bibiri, okibanga kinyonyi kikwatiddwa ebiwawaatiro bibiri ebikitwala nga mwe muli Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Gen. Muhoozi Kainerugaba. Kino kigambibwa nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga ye omukulembeze atwala gavumenti ye ey'ekibiina ekya NRM ssaako ne Muhoozi Kainerugaba mutabani we beefuze eggwanga era ng'eggwanga balitambuliza ku mukono gwabwe ogw'ekyuma olw'ebyo ebizze bibaawo ebifuddeko emabega, ate nga basinziirira ku posts Gen. Muhoozi Kainerugaba zagenda maaso n'okutwitinga ng'agenda maaso n'okutiisa bannayuganda, okutiisa aba opposition leader abo bonna abawakanya gavumenti ya kitaayi ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ate nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'omukulembeze w'eggwanga nga bino byonna byonna abiraba nga bigenda mu maaso, ng'eggwanga ligenda mu maaso n'okutiisibwatiisibwa. Gen. Muhoozi Kainerugaba takuma kutiisatiisa ku bannayuganda kyokka kyokka, wabula n'amawanga ag'ebweru azze agatiisatiisa ekintu ekittattanye diplomatic relations wakati w'eggwanga n'amawanga ag'ebunaayira, okugeza ng'eggwanga erya Sudan lyo lyava ne liwandiika n'apology we yalisuubiza okuba ng'agenda lirumbagana akomekereze olutalo oluli mu kibuga Khartoum, wabula lyo lyawandiika n'ebbaluwa eri official nga bagiwandiikira gavumenti eya Uganda basobole okuba nga bagiwandiikira apology gwe mukwano gwange ali yampuliriza olw'ebigambo Gen. Muhoozi Kainerugaba bye yali atwitinze ng'agenda maaso n'okutiisatiisa eggwanga lyabwe. Bagamba byabateeka ku bunkenke ate ng'era balaba okubanga Chief of Defence Force yabyogedde alina obusobozi obusobola okuteeka olutalo mu ggwanga lyabwe. So ne bavaayo ne beekubira enduulu nga baagala eggwanga erya Uganda liwandiike apology nga liwandiikira eggwanga erya Sudan apology gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Teyakoma okwo n'avaayo n'agamba nti nno agenda kubanga aswaggula white missionaries bonna bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo asobole okuba nga abajjayo era n'abawa options bbiri eiza okudduka oba okubakwata. N'avaayo n'agamba nti n'agenda kubanga ajjako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe singa era munoonya munaku entono nnyo nga temulaba mukimanyi nti nja kuba namuggyeeko dda omutwe. N'agenda maaso n'okulangira nga wagenda okutugumbula Dr. Kizza Besigye eggulu. Si ebyo byokka gye buvuddeko yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti buli kiisa n'asangibwa mu kyambalo kya National Unity Platform wa kukwatibwa, newanaabera tutambulidde butambulizi bubi ku kkubo ajja kuba nga akisasulira, ate anaakwata ku muntu yenna ng'ayambadde t-shirt ya yero oyo yeka kumujjuutuka. Buno bonna bubonero obukulaga ng'ebeekubidde ng'ebeefuze eggwanga Uganda ng'ebalifugira ku mudumu gw'emmundu. Ate teyakomye okwo n'avaayo n'agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu waba mugezi aveeyo yegatte ku kibiina kye ekya PLU ng'akalulu ka 2006 tekannatuuka, wekiba si ekyo ajja kulaba akamuvaamu. Eyo yonna Chief of Defence Force nga yagenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa eggwanga naddala aba opposition leader mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Wabula bino byonna nga bizze bibaawo, lwaki abakugu bavuddeyo ne bagaa nti no litambuzibwa ku biwawaatiro bibiri ne ministries ezirimu tezikyafunctioning nga tezikola olw'ensonga tezirina buyinza, lwa nsonga nti bannabya buyinza ministries ezikwasaganya ensonga za humanitarian human rights, ebitongole ebyo byonna byonna sako n'ebikuumaddembe ebisobola okukwatisa empisa ebisobola okuvunaana Chief of Defence Force ku biki byagenda maaso n'okukola bitunula tebivangayo kubaako nekyebyogera ku nsonga eyo, ekiraga nti nabyo tebirina maanyi na buyinza baabiwamba dda.
Ti gavumenti yonna ministry zikolebwa abantu babiri, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Kyekifaananyi kye kisikusiigira. Simanyi gwe endowooza yo nayinza okusinziira nga nze yeyo endowooza yange nga wenjiraba n'okusinziira ku bakugu engeri gye bakinogaaniza. Olowooza ki? Jangu mu comment section otangaaze gwange okusinziira gwe ku ndowooza yo nga woogiraba. Nkwagaliza olunaku olulungi webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Gw'atannakuba ng'osubscribinga kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko. Mbaagala nnyo, mweraba.